omulungi akyagyekuumiddeko okola kyamaanyi nnyo okuba nga kw'oli olaba n'okumanya ebigenda maaso mu ggwanga lyo ne wabweru w'eggwanga. Wasuze otya, wasibye otya mukwano? Gyebaleko gy'onadde otuusizaako engalo. Twebaza Mukama akusobozesezza, ali obulungi tumwebaza. Mukama atali bulungi tokkiriza Katonda okusisinkana mu mbeera yonna. Neeyanzizza baddiya subscription zonna nziraba naye atanna subscribinga nkugamba kimu subscribe. Eyasubscribinga edda ng'ogamba nga siraba kade. Ddayo okooneko ekyo ekigambo subscribe. Kigenda kuleetera akade okakoonemu. Wali waggulu bagenda kuleetera all. Okoonemu all notifications zonna nze buli lwe nnaateekangayo buli kimu kijje ewuwo mu box yo nti ataddeyo video. Neeyanzizza nnyo abagyekuumiddeko Ochano Media. Olwaleero tusazeewo tuyingireko mawulire ag'abaana abawangaalira mu Dubai essaawa zino ng'ebintu ebimu birabika nga ebyonoonese bambi eri sayidi yaabwe. Tutegeddeko nti bannaffe abamu baafunirayo embuto, abamu baazaaliddeyo. Embeera bw'ekyo bw'ekyali naye nga gavaayo gagamba nti omwana yenna nga wazaalirayo nga tolina mpapula za buzaale, omwana wo tadda naawe Uganda. Babatisseeko bwe twogerera abangi bali ku deportation nga mbalaba awo bapaakinze buli kimu. Balina okudda ewaka, bakoze nnyo omujjuzo. Oba malaayo oba si malaaya nga bibadde bigeetekebwa ku luno abasinga bonna badda Uganda. Katubasabire nga muli mu kifo ekyo okudda e Uganda, Katonda ayambe abasisinkane. Wabula agavaayo gagamba nti abamu babadde babayisa bubi, babadde babakubye n'okubakuba. Naye waliwo gwe tufunye from main source n'atutegeeza nti nedda, tebatukuba, tulidde, tuli mu AC, tetuli mu bbugumo. Naye obuzibu obusinga nti abamu passport bazitute. Omu avuddeyo n'atugamba nti yes passport bazitute, ne batugambye tunaatuuka okudda eka bagenda zituwa. Ne basaba abo abali mu bwangu okusobola okwegulira tiketi baddizibwe passport zaabwe basobola okudda eka. Ye omukyala Donasia akyali ku mbeera y'abakadaama yavaayoko n'alayira n'agamba nedda, siriddira kuyamba. Naye era omutima omuyambi gusigalayo mu ggwe, gusigalayo mu mutima. Agamba yamala mu bwakadaama emyaka 3 n'emyezi 6 ng'akikuba, naye ebintu ebyaliyo yasoma bingi mu ggwanga erya Saudi Arabia. Ayongedde n'agamba nti ekisooka bannaffe gavumenti erina okubakwatirako nti embeera gye bakoleramu yo si ya mulembe ddala. Weebwawo ffe tugenda tunoonya amakampuni batufunira emirimu, naye ate bwe tutuukayo eri beesuulirayo ogwannaggamba ne batulekerera ne batuleka mu eyo embeera ey'okubeera nga twetakulira n'okuyaggayagga. Okusooka sayininga contract nti balina okutujjanjaba nga tulwadde kye batasobola kola, okukola nga tetuwummuzibwa nakyakigasseeko. Agambye olulimi language barrier nakyo kizibu nnyo, nti omuntu akutuma ekintu ng'abadde naawe ebbanga lyonna nga tokimanyi, wava n'akukambuwalira n'ayagala n'okukukuba. Abamu babakubye, abamu babasirizaako ebintu bingi, abamu babakubye obutayimbwa. Omuwalabu wa busungu ayogera aboggoka kwegamba kiba kisa kya Katonda okuyiga omuntu gw'okolera n'osobola okubeerawo n'otuula naye mu mbeera eyo n'omalako emyaka gyo 2 egya contract. Agamba nti nga contract ziweddeko abamu bannaffe bavugibwa ne basuulibwa wabweru, abamu bavugibwa ne basuulibwa ku kisaawe. Ekintu ng'ekyo gavumenti yali kiyingiddemu. Contract y'omwana yeba eweddeko, bafeeyo nnyo okulaba nga omwana azzizibwa ewaka nga yagenda nga registered, nti teyayita makubo makyamu, yayita makubo matuufu. Eyo embeera Donasia gy'agiddemu olwaleero. Ate yo e Kasese tulabyeko abadde independent candidate ng'asaze eddiiro n'asalawo obululu bwonna buyibwe omusajja owa NRM. Excuse me. Embeera eri etulabyeko
Vice President Jessica Aluponga akiyingiddemu bali mu kujaganya bagamba weebale nnyo weebalire ddala okuwaayo ekifo ekyo waffe akiyimiriddemu era omuntu mulabyeko ng'akunga banne ababadde bamusapootinga okujoyininga basapootinge aba NRM kubanga ky'ekibiina kyalaba ekisobola okutwala maaso Kasese ne bawangula. Yes, neeyanza nnyo okumpuliriza, Mukama abankuumire.